Kama ibazibwe nnyo okwebaza obudde buwaayo ne tusoma ffenna ebyawandiikibwa Pastor Kuteesa okuva ku Redeemed Church Kilombero. Tuli mu ssuula eya 2, essuula 19 tugimaliriza nga abawala ba Lutti bamunywesezza omwenge ne bakanaye era n'atamanya naye ne bazaala abaana oluvannyuma bombi abalenzi. Kati katulabe ebyaddirira mu ssuula eya 20. Bayibuli egamba Lutti n'ava eyo n'atambula okugenda mu nsi ey'obukiika obwa ddyo. N'atuula wakati wa Kadesi mu Ssuuli n'abeera mu Gerali. Ibulayimu n'ayogera ku Saala mukazi we nti ye mwannyinaze, ne Abimereki kabaka w'e Gerali n'atwala Saala. Naye Katonda n'ajjira Abimereki mu kirooto eky'ekiro n'amugamba nti, laba, ggwe oli mufu bufu olw'omukazi gwe watwala kubanga ayina bba. Era Abimereki yali nga tannamusemberera n'ayogera nti, Mukama, bulitta eggwanga newankubadde nga ttuukirivu? Teyaŋŋamba ye yennyini nti ye mwannyinaze, naye omukazi yennyini n'ayogera nti ye mwannyinaze, nga nnina omutima omutuukirivu n'engalo ezitaliiko kabi bwe nnakola ekyo. Katonda n'amugamba nti, kirooto nti weewaawo manyi nga wakola ekyo ng'olina omutima omutuukirivu, era nange ne nkuziyiza okunnyonoona. Kyennava nnema okukuganya okumukwatako. Kale nno omukazi w'omusajja kubanga ye nnabbi, naye alikusabira. Naawe oliba mulamu, era bw'otomuzzeeyo tegeera nga tolirema kufa ggwe n'ababo bonna. Abimereki n'agolokoka enkya mu makya n'ayita abaddu be bonna n'ababuulira ebyo byonna mu matu gaabwe. Abasajja ne batya nnyo. Abimereki n'alyoka ayita Ibulayimu n'amugamba nti, onkoze ki? Nange nakwonoona ntya ggwe okundeetera nze n'obwakabaka bwange okwonoona okunene? Onkoze ebikolwa ebitagwana kukola. Abimereki n'agamba Ibulayimu nti, walaba ki ekyakukoza ekyo? Ibulayimu n'ayogera nti, kubanga nalowooza nti mazima okutya Katonda tekuli mu kifo kino, nange balinzita olwa mukazi wange. Era naye mazima ye mwannyinaze, mwana wa kitange naye si mwana wa mmange, n'afuuka mukazi wange. Kale Katonda bwe yatambuzatambuza okuva mu nnyumba ya kitange, bwe yantambuzatambuza okuva mu nnyumba ya kitange, ne ndyoka mugamba nti kino kye kisa kyo ky'ononjolesanga. Mu buli kifo mwe tunaatuukanga oyogeranga ku nze nti ye mwannyinaze. Ne Abimereki n'atwala endiga n'ente n'abaddu n'abazaana n'abiwa Ibulayimu, n'amuddiza Saala mukazi we. Abimereki n'ayogera nti, ensi yange eri mu maaso go, tuula gy'onooyagala. N'agamba Saala nti, laba, mpadde mwannyoko ebitundu 1000 ebya ffeeza. Laba kyekyokubikka ku maaso gy'oli eri abo bonna abali naawe, ne mu bigambo byonna ogattiddwa. Ibulayimu n'asaba Katonda, Katonda n'awonya Abimereki ne mukazi we n'abazaana be ne bazaala abaana, kubanga Mukama yali asibidde ddala embuto zonna ez'omu nnyumba ya Abimereki olwa Saala mukazi wa Ibulayimu. Mukama yeebazibwe. Tuddingane mu ssuula eya 21 tulabe